Nakulira ng'oyimba yaŋŋambye nayogera ate nandi. Nyimbiramu kompulire. TikToker Shadia yeeyongedde okushayininga kati ali mu kushiringa munnanga ate n'abamu ku basajja abakyasinze ate okubeera popular King Saha esayidi eno era nga omuyimbi King Saha abadde munnange nga bali mu kwogerezeganya ne mwana muwala munnanga ate Shadia ku video call era nga munnange yonna gye bigwedde mu katambi bye ngenda okubeera nga nkutuusaako ate maaso awo munnanga ate Palaso akubyemu kaawo akapera wabadde ku TikTok awo bannange ate nga munnange eby'omwana mulenzi munnange ate Alien Skin munnange ate si birungi n'akamu bannange bye ngenda okubeera nga nkubuulyako maaso eyo bampita Jaminati nsinzira ku Jaminati Yogi kansooke nkutegeezeko katambi kano akabadde kasasise wali ku mukutu ogwa TikTok bannange Shadia ne mwana mulenzi munnange ate King Saha beeguddeko nno ku video call era nga omuyimbi King Saha amuyise munnange ate nakawuka Nakulira ng'oyimba yaŋŋambye nayogera ate nandi. Nyimbiramu kompulire. Encha mama akulete nche nakawuka kumacha. Encha? Kankufumbire ya kamere. Bafumbire kamere. Kale. Nakawuka encha. Shadia kankulabe encha Shadia wange. Kale. Omuyimbi King Saha ayise munnanga ate mwana muwala Shadia enakawuka byonna ate nja kubanga mbikutuusaako esayidi eyo kakati nno katugende mu maaso wali ne mwana mulenzi munnanga ate Palaso nno abadde munnange ali mu kuba mu kaawa amavoko mu katambi tuchakale nga tukyali balamu tudigide tunyumirwe tuvimbira mu Uganda baweddemu ne badduka balina ne bataaliko obulamu ne butambula tubikole tuli bavubuka ebyanti bye bitangira stress ne bitujjako ennaku kubeera kusanyuka buli lunaku kusakata kikumba buli lunaku kuvunika amacupa buli lunaku semundeke sinze yaleeta ennaku endongo gyegenda gyeŋŋenda ndi muyaga nkoma ntabangula ennyanja tula ku mazzi nga kitengejja n'olaba ebyana bwe biyaayaana galuba sirina te gyeŋŋenda yena nsesetula wakangula ddenja geri ebigambo gye mbisengejja tannabifuna oli bifuna leeta kino ekidongo bwe kikuba situkirawo kino ekidongo bwe kikuba amazima kakati nno oluyimba luno tuchakale muganda wange gwe alaba Jaminati Yogi omwana alina engeri gy'abadde atulaawo mu ngoma n'eŋŋamba bannange tugenze wali maaso munnange ate omuyimbi Alien Skin munnange ate si birungi n'akamu naye nga munnange byonna obisanga wano munnange ate ku social media badde ntambula awo nengwa katambi munnange awo naye bannange ndowooza kansuke nkakuzanyiremuko naye natunulira ng'agawagizi ga Alien Skin nga gajejemba era nze ne ngamba teri muwagizi wa Alien Skin asobola okuba mbutugezeewo essite mbu aludde essite mbw'oba ategeera nti muntu ategeera era nze natuga ne ngamba n'okuba omuwagizi wa Alien Skin olina okuba omusiru ekimala mbu bosi maane mbu papa omuntu atasobola nalabirira baana be mbu bosi maane mbu papa omuntu atasobola nalabirira baana be yeezaalira n'omukazi gwe yabazaalamu gwaludde naye nga tasobola namulabirira ne batuuka n'okuyita ku poliisi olabirira abaana b'oba otegeera nze nabagambe nga ekyo kidogo kifala ne mumpakanyanga mbu simanyi ogyawo musinga ki musinga otutegeera emirundi nga 4 okuyimba emirundi nga 4 muleke nti omuntu waba ayisewo mmwe kyovola amuli bisiru sigamba nti omuntu akusingako ku level at that moment mbu yabajja okusinga paka ogwo gudogo gusiru gwe notalabirira mukazi wona ne batuuka okutwala ku poliisi nga tosaana kutuula n'oteesa n'omukazi n'oteesa ne mukazi wayina n'abaana
kisajja na kikulu kina n'omwana wa myaka 7 neera nga tekitegera kijejembuka. Naye nga munnange byebyo nga bw'owulidde esayidi eyo munnange nga bwe nkutegeezeza nti nno byonna obisanga munnange ate ku social media abaana batabuse. Naye nga munnange omwana mulenzi bambi omuyimbi Alien Skin ngega amawulire munnange ate agali mugenda mu maaso okwetooloola ku mukyala oyo ku mukyala we munnange ate eyaddukidde ku poliisi ku nsonga nga bwe wawulidde munnange esayidi eyo. Kakasa nti no video ogimpeera like kosa ate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonaba. Ngenda kubeera nga nkomawoko mu maaso eyo n'ebirala.